Olunaku olwaleero ku hoteeri ya Rhino Robert Kyagulanyi Center we yasuze mu disitulikiti y'e Nakasongola, poliisi yakedde kugobaganya abawagizi be era nabo kye baakoze kwe kudda ebusukka kkubo gye baba bamulindira. Kyokka n'eno poliisi naye ebalumbyeyo okutuusa avuganya ku kifo ky'omubaka wa Nakasongola Ivan Kyeyune bw'avuddeyo n'abalagira obutavaawo. Kyagulanyi oluvannyuma yessizza mu ddene okwolekera olwamulata nga n'abawagizi be olumulabye ne batandikirawo okumugoberera. Atuuse Zengebe okufuna ekidyeri nga ne wanaasanze abawagizi be baamwetegekedde dda okumwaniriza okubadde n'ebbandi. Poliisi ebadde bulindaala era abalinnye ekidyeri babadde balondemu. We first load the vehicle first. So no one is crossing. Nobody is crossing. Let us agree. Abakulembeze okuva mu Nakasongola bamusiibudde ne bamwagaliza olugendo olulungi. Tukakasa ati president abadde mulamu paka ku makya tutambudde naye paka ku ffenyi. Era twagala kwase flag eno weyongereyo mambuka. Wano naye asiimye abantu b'e Nakasongola olw'omukwano gwe bamulaze wadde nga teyalaze nti wakubeera mu kitundu kino. Ekidyeri ki MV Kyoga kimwolekezza e Namasale Mwamulata era ng'eno omumyuka w'ebitundu by'omu mambuka Rena Zedriga yamwaniriza. President, everything she said is true. E Namasale n'abaawa amawulire baabadde baagafunye dda nga Kyagulanyi bw'agenda okuyita mu kitundu kyabwe era babadde baagumbye dda. Ono ayolekedde ku lukuŋŋaana lwe wabula okwawukanako ne bwe guzze guba ennaku zino emmotoka za poliisi zibadde nsaamusaamu. Kyokka bano ababadde bamanyidde okunuusa ttiya gaasi enfuufu ku luno gye banaabye. Abatambudde ne Kyagulanyi buli omu akafuufu abadde akoogerako bubwe. Enjeru naye baaba tusizamulata namulata befigira baaka okunoonya ebifaananyi kukira kumanyi. Mu ttawuni kanso ye Amulata, Kyagulanyi wasoose okwogera n'abawagizi be. Amulata yemu ku disitulikiti ezikola ettundutundu ly'Ellango era Kyagulanyi akalulu asoose kukasaba mu lulimi lw'eno naffe lwe tutategedde naye nga baabadde ayogera nabo obubaka babufunye. Nyenga Kyagulanyi Center mu apedo ladi president me Uganda manyen. Ku bizibu by'ekitundu kino omuli ebyenjigiriza ebyennyamiza eby'obujjanjabi ebitamatiza enguudo embi nga n'ebbula ly'emirimu tolyerabidde abategeezezza nga by'ebizibu by'ebimu ebiruma ebitundu by'eggwanga ebirala. I know the problems that you are suffering. But those are problems all over the country. Uganda is rich. But Ugandans are poor. Ababuulidde nti gavumenti ebyokuweereza abantu yabivaako dda nga bwe baba baagala okufuna empeereza eya nnamaddala balina kuvaayo mu bungi okulonda manvuuli ng'ennaku z'omwezi 15 January w'omwaka ogujja. You that can change things. So I want to ask you the people of Amulata. Let us do this together. Oluvannyuma yeeyongeddeyo mu disitulikiti y'Eddokolo okukuyega abaayo ng'eno olukuŋŋaana alukubye ku kisaawe ky'essomero Lyangwe Kibanga Primary School. I tasked you to rewrite the wrongs of my generation. Kyagulanyi mu kwogera kwe asoose kulaga bwennyamivu olw'abakulembeze mu bitundu by'eno be yategeddeko nti baabadde bayita mu bantu nga babatiisatiisa. I want to thank all of you for coming today. I am aware that there has been a lot of intimidation.
I am also aware that the RDC was on radio yesterday. And she said that if you come for Bobby Wine's rally, they will arrest you. Yeebuuza lwaki Kakuyege amanyiddwa mu mateeka ate abantu batiisibwa n'okukugirwa okuwuliriza abeesimbyewo. This is a presidential election. It is supposed to be a presidential campaign. And the people are supposed to be free to listen to everyone to what they listen to. Mu disitulikiti zombi gy'asiibye azimazeeko nga ye n'abawagizi be tebakubiddwa ku ttiya gaasi wadde okusika omuguwa n'ab'ebyokwerinda nga bwe guzze guba mu bitundu bya Buganda ne Busoga. Ever since I started campaigning in Buganda, you have been watching the TV. It has been tear gas and bullets. Olunaku olw'enkya Kyagulanyi waakubeera mu disitulikiti ye Oyam ne Omolo. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Dokolo.